ya beyi atenge mmere esinga wano mu Uganda tekyaliwo naddala ng'obummonde n'obutungulu kati biva Kenya kyokka ate ng'omusolo mungi ogubagibwako saako n'amafuta ageekanamye wakatandika okutunda enkuba nejja n'okingako ogira kikale sizoni kitambudde bulungi ab'obutungulu buli mu mmeka mmeka 35 ekiganda ate ensawo ekiganda kya 35 ate ensawo 2 mu gumu 2 mu ebiri ebintu byalitambudde basitekanse tuli bubi kino ensawo y'obummonde eri wakati w'emitwalo 25 27 okutukira ddala ku 3 era obummonde buseereddwa nnyo ebintu byonna biseereddwa amatooke gaseereddwa ate kisinga tuleetera obuzibu bwa bulooka tubabyongeza nnyo babulooka be batya bano ebintu nga bimaze okutuuka wano bimala okutuukawo babyongezaamu sente sente tunabalaba abantu balina sente baba amatooke tebakyalina kyakkola nga bagamba nti kubanga matono ate nga abantu bangi abagagala kwe kusalawo okugalinyisa ebbeeyi nga kati enkota ekubwako amaaso eri wakati wa mitwalo 5 6 n'omusanvu ensawo etandikira mitwalo 28 3 nazo zirimu emitendera waliwo n'obutonotono nga buno bwa mitwalo 12 naye obamu emmere engi naye ziri zoolaba ennene ezo bweziti eri mitwalo 28 kuba tuzigula emitwalo 26 William Buyondo Kulabkedde TV1 webale nnyo William Buyondo ate wetugendako mu disitulikiti ey'Essene okulima kulinako mu ggombolo eno batuzizza olukiiko okubirya ku kitebe ky'eggombolo okulaga obutali madivu la disitulikiti okuva mu eddwaliro ne balitwala mu kitundu ekirala naye abagala ebyabwe ekintu ne bakituulira waggulu eyo era ku mulundi guno eddwaliro bwe ligenda nze byasengawo enyalemu nja kuba sibiriimu obulaga omwenda kunya obulaga singa abantu bakyasobola kutuyamba obudde buno bwe bokuzaayo okisa kuba n'abantu batukyayi bagamba toyogera nze byonze tebakyanjagalira ddala bagamba tukyalina kyokola kyokola omukwano bezituli ne bagala n'okusula sitampu zaabwe balekuliringa balaga obutali bwenkanya olwa disitulikiti kusazaamu okuzimba eddwaliro eri ku mutindo gwe Center 3 ekakoma sabwa nti singa materiyo ziibwa mu musa gw'eluwaali tuzaayo sitampu zaffe erw'emiyaga netudda erw'emiyaga muyamba abantu bali mukugwawo bagenda kutukuba mwogere mulabe abantu tebaagala muyambe eggwanga bategeeza nti ekibakubya enkikubi bakulembeze ba disitulikiti abaagala okubasobya eddwaliro lizimbye ku nsonda yekakoma kibawakanya kuba nabo balyetaaga olw'abantu abatambula engendo empanvu okufuna obujjanjabi twate stamp tuzite wagunda wa sabkaunti chifu akole ripooti azitwala wakaawo bebamanyi bateekateeka gavumenti ejeronde abasobola okutwala gavumenti mu maaso basente bategeeza nti semba buli n'abaaka bangi abakiika mu palamenti kyokka tebavuddeeyo kubalwanirira naye memba wa palamenti honorable Mary Begumisa oliruddawa honorable Sekikubo omubaka wa palamenti w'emiyaga ayogera mu palamenti ensi neekankana ku kino oliruddawa tuba tetufiiriddwako kubanga n'abantu betukulembera wansi balabika batukooyi bwe tubayimiriramu tubaga nti enteekateeka za gavumenti ziri bwe ziti ne bazirinda ne zigaana okukola ki okutuuka ssentebe wa disitulikiti Sembabule Patrick Ngalubo akisiza nti eddwaliro lyasakibwa era ligenda kuzimbibwa kyokka eggombolola bagirekera obuyinzisiro bw'ekifo ekituufu awagenda eddwaliro twawandiika ne tuwandiika e Kampala ne tusaba era twebaza Honorable Nifa nga minisita waffe owa Health yatulwanako nnyo okulaba nga tufuna ku malwaliro ge bagenda okutuzimbira muno kati eri eddwaliro bwe lyajja ekyera twabawandiikira ne tugamba twasaba meetings munoonye ettaka ne bawandiika ne basindika amataka naye ffe nga disitulikiti tutasobola kukola kwe kubasalirawo nti eddwaliro mu lizimbe wano oba mu lizimbe wali Maryana Kibine yakusakidde eggulu eno ku Kulabkedde TV ate bo abakulembeze ekyotera omuli abaka ba palamenti okuva mu disitulikiti ey'ekyotera bavuddeyo ne balajanira gavumenti okukola enguudo Masaka Kyotera Mutukula Road nga bwe guli ku nguudo endala mu ggwanga nabyo katubirabe oluguudo lwogerwako kuluwezaako obuwanvu bwa kilomita 48 nga luva Masaka okutuuka ku nsalo Mutukula ezimu ku nsalo ezisinga okuyingiza ebyamaguzi era abantu bangi balukozesa abakanga kulemiddwa mu bbaka omukyalo w'ekyotera Fortunate Rose Nantongo ow'Ekakuto Geoffrey Lutaya n'omubaka w'essaza ly'ekyotera John Paul kwagompala gye bagamba nti bakoze buli kisoboka okulaba nga oluguudo lukulima naye nga buteerere
abakaba ga Ssekonto obunje buli lunaku bweyongeramu ne balusulamu akaba n'abakyala abazito okukosebwa. Prime Minister akisuubiza nti oluguudo bagenda dukola naye leero twesitudde ntugamba katujje tulage eggwanga ki kyennyini kye twogerako. Oluguudo lubi nnyo, ebinnya bingi nnyo, accident ezibeera ku luno oluguudo buli lunaku kuliko abantu abafa. Ne tulowooza nti bwe bawulira ekkubo ebbi tebanategeera kituufu ki kye tubagamba. Kwe kujja tusobola okuba ntukwata ebintu bino nga bwe biri tugende tubiteeke ku floor ya Parliament nga balaba ebifaananyi ebyo byennyini enguudo zaffe zifaanana zitya. Nsuubira bwe banaalaba ekintu kino kye tubalaga kyennyini bajja kufuna ekifaananyi ekituufu eky'oluguudo lwe twogerako bwe lufaanana. Ebyobusuubuzi mu kitundu kino ddala enafuye nnyo olw'embeera ey'ekkubo lino. Entambula nzibu, abantu baffe babonaabona okuva e Masaka okutuuka ekyotero oba okutuuka e Mutukula, transport yeeyongera, abali mu byamaguzi, accidents empitirivu abantu baffe ze bafunye, obubbi ku kkubo kubanga emmotoka tezisobola kutambula mu binnya nga bwe bifaanana. Bavuzi b'ebidduka nabo baliko ebalambuludde. Olaba mu butuufu munnajja naye nga akaaganya konna kali ku mukono gwe nga gy'olina okuyitira. Ogenda okwekanga nga olusi mwetomedde, olusi emmotoka zifiiridde mu binnya. Sekabuzo bazifa buli nnaku tubeera mu galaji tubonyeebonye. Paka bonna aba mu kyotera abakulembeze bonna balwogeddeko naye oluguudo nokyebeka tuluweddwa mukisa. Kyalaga oyo ali mu kwenyolera ku luguudo agenda kuzaala tetutuuse lwa mbeera ya kkubo, motoka ekwamye. Tetukyatuuka mu ddwaliro tuzaalira mu kkubo. Nga ffe abakyala tuyita mbuzibu bw'amaanyi. Bamuzeeyi tusaasire nga ffe abakyala. Oluguudo tuli bubi, abaana baffe bafiiridde ku makubo. Okuva e Masaka okutuuka wano awantu we twanditambulidde essaawa emu tutambulirawo essaawa 4. Baatujjanga emitukulo tutwala e Masaka nga batwalira mutwalo kugumu kitundu, kati saawa eno batusala emitwalo 2 n'emmotoka tizityayo tizikyajjayo. Omuwagizi w'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA Alan Ssempewo ku simu ategeeza nti ekkubo ekituufu balimanye nga liri mu mbeera mbi. Naye twafunyeyo ko akalemberezaawo nayo ku nsimbi entonotono okulaba nga tutereeza ebitundu ku nguudo zaffe ebyonoonese mu ggwanga. Era oluguudo lwa Kyotera Mutukula lwe ku luguudo baleme kuba nabwe yaliikirivu bw'amaanyi. Nasazi Ruth yakusakidde Green ku Lwabugede TV. Ekyotera bwe tuvaayo y'embeera y'amasomero ga gavumenti gali mu mbeera mbi mu Kyengera Town Council ekiwaliriza abakulembeze okubadduukira n'entebe ez'abayizi. Magoma ome yalimu ku masomero ga gavumenti agasangibwa mu Town Council y'Ekyengera mu disitulikiti y'Ewakiso wabula okusinziira ku mukulu waalyo agamba balina ebibasomooza eby'enjawulo. Moses Simba omukulu w'essomero lino agamba essomero lino lirina abayizi abasukka mu 90 naye ng'ebibiina omusomesebwa abayizi bano bitono ddala. Liweza obukulu bwa myaka 12 yatandikibwa abayisiraamu n'ekigendererwa ekyokusomesa abaana baabwe eddiini, oluvannyuma ne lifuuka essomero lya primary. Essomero lino lyafuuka erya gavumenti mu myaka gya 5. Bwe twogerera lirina abayizi abagenda mu 9. Era agamba omuwendo gw'abasomesa bali ku ssomero lino mutono ddala ate nga basomoozebwa n'ew'okubasuza okubanga ennyumba zaabwe zaawumugguka dda. Okutaba na bibiina bimala so nga n'ebyo ebiriwo biri mu mbeera mbi nga byagala okudduukirirwa mu kuddaabirizibwa. Okugeza ekizimbe ekyo okuli woofiisi kirina ebibiina 4 kisereke n'asibestas, amabaati ge tumanyi nti nno ga bulabe eri obulamu. Essomero lino ekisaawe kyo libadde likozesebwa okutumbula ebitone by'abaana eby'enjawulo nakyo kyatundibwa era asabye abalina obusobozi bonna okubakwatirako okulaba nga beegula. Management erwana okulaba nti ekinunula naye olw'ebigambo by'ensawo nnafu. Kati embeera eno yeewaliriza Town Council y'Ekyengera okusitukiramu okudduukirira amasomero ga gavumenti agawerera ddala n'entebe abayizi bano kwe banaatuula ng'olusoma lwa ttaamu ejja luzzeemu. Mazima buli mbega lwa Hetisha waliyo abayizi bangi muli ba mukisa nti era akalulu kagudde ku mmwe ssentebe bwayogedde mukume obulungi ntebe
bana bafulanya olw'omwezi gumu bagenda bakomawo basanga atleast nga classes zikoze eki zikyuse tumira nga wedde ntebe kuno kubaddeko namakomawo meya St Joseph's Maya Bando CEO abadde akwata abakulu b'amasomero gano entebe meya wa Kyengera Town Council Makia Solikaga abasabye okuzikwata obulungi wakati mu buzibu obungi ennyo ng'abazadde tebakyasobola kusasula school fees mu masomero aga private so abaana kati omujjuzo gwonna gweyiye mu masomero agaki aga gavumenti olw'okuba nti ebisale bitono bye basobola kati abaana bebasussa obungi kitegeeza ate naawo okutuulwa nakyo nekifuuka ekyetaago ne baddimaani kati nga tulina okuyamba abaana badde batuula wansi basomera miti tetudde tuvaayo Kyengera Town Council tubeere nga tubawa entebe zino babeere nga abaana bakola ki basomerako tulina amasomero mangi mu Kyengera Town Council naye buli kadde tunokolayo ge tulaba agali obubi okusinga amalala Yatina Magembe ku Rabkedde TV katumulemu katono nnyo tukoma n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo ne basentebe b'ebyalo basabiddwa bulijjo okukola emirimu egikulaakulanye ebitundu byabwe nga balwa nti tulina obusobozi obulima n'amakubo agagenda awaka abantu we basula ekyamazima obusobozi obwo tetubukola ki tetubulina naye tubiwa amaanyi bino byonna bibadde mu kanso ya divisioni y'Egombe emalako omwaka ng'ebadde ekubirizibwa sipiika Herbert Nsimbi wano meya Kasirivu wasinzidde n'asaba bakansala okunga abantu be bakulembera buli omu okubeera mbega wamu ne naddala mu kiseera kino nga tugenda mu nnaku enkulu obuvunaanyizibwa bwaffe nja kusaba kansino twongere tubukole okwongera okukumaakuma betukulembera nabo mulimu basentebe baffe ab'ebyalo n'obukiiko bwabwe obwa security olw'okubategeeza nti security kintu kikulu abamu ku basentebe abasiimiddwa nga bakulembeddwamu Waswa Bernard Jjajjambuutu balambuludde kubasobosezza okukolera abantu baabwe tuwadde ekirabo tukoze omulimu munene ogw'okulima amakubo era kubiriza n'abakulembeze bannange bonna abanneetoolodde ensonga ekwatagana kulima amakubo tugiveeko nga nsonga nkulu kube watali kkubo tewali nkulaakulana watali kkubo ne bw'onoolima nga tolina kkubo kyawulime gyokireetera tujja kusobola kuba bulungi tuufu bakoze community waka mulungi osanga enguudo nga bamobilizinze abantu basonze obusente ne buno bova ku division omutono nga bagattirizaako ng'akaguudo gagguse mutuufu atasiima abulaamuwa nze Robert Musanje TV mu mawulire gaffe ag'ebyemizannyo agataliiko mu Ttuntu ttiimu y'eggwanga erya Morocco batuuse awaka mu kiro kya leero nga bano